Lumbuye vakasuku. Lumbuye tuleke. Lumbuye vakasuku. Katika suku ye struggle. Israeli wati buli wamula abatu nga bali ya sente. Zebekoledde nga mutandika oyo state agent. Kati Lumbuye ekikuvumya kasuku kyeki. Fala bagamba mugende mukube ebyeyo. Are we the ones who told you mugende mukube ebyeyo? That's why I keep on telling these boys. Bano bayibulaka abali e Canada. Oyo mwana ayibulake musiru nnyo. That boy yibulake yalina YouTube ngetambula. Nga is getting good numbers yadda mu bakadde Canada. Baana mu abali e Bulaya bavubuka mwe munoonye emirimu. Get jobs and work. Muri eyo Canada mwagenda for excitement. Ibulake bini simaka Kakalaamu kaye wisdom kati reality ze mwali nyenyonyi for excitement kati reality ze eyebweru wanyiga. People not tell you the truth. Agendo kube ekyeyo kitegeere oyina ogenda nga ogenze kola ne muvudde wano muri nyenyonyi for excitement. Muri Canada temulina byakola emyaka gibaleka. Muri kuno muwe mula bantu biensi bamba gamba oja kuddeyo Canada yasamirire nga bewaleke Uganda bakuleka wane sente weri sente za influencing weziri wana ba YouTube bafunye sente tozola kusula wo YouTube mu ogende Canada kyebakola wano abo bayibulake batuseeri emirimo gye basobola kuyola maziga abakadde nenga bali basobola okugaggawalira wano ne excitement. Oyina YouTube okyasobola n'okufuna content wano ba YouTube bafunye sente mu content n'ekinyumo gundi yagenze Canada nange kanyende gundi yagenze mu America nange kanyende. My brother oja kukaaba eri wazibu ensi gy'otayina mu maama wo bataata wo bamuganda wo teba nyangu. You have to work. Ne omuntu obeera otye Canada ng'olina obudde bwa internet. When you work aparawa kati biri ebyo byasamiridde ensi egenda okuba mwe basujjeyo Canada mwe abagenda olw excitement y'ennyonyi mwe bayibulake simanya babbiini sibaba akaye wisdom Kakalaamu ensi egenda okuba you need 10 years mwetaaga emyaka 10 okutereeza obulamu. Emyaka 10 naye ekibuuzo kiri nti bewaleke Kampala mu myaka 10 balina ki? Teri kintu kirumanga kugenda bweru nga bewaleke Kampala bali bulungi. Nzo mayinza ejja babuulira amazima ibulake mukole bini munoonye emirimu mukole kaye wisdom muve ku internet get jobs and work. Nze bino byemba buulira mbi babuulira wana abantu balina sente mu ministry genda mu tourism ulaba influencer beina people getting money. Abantu bali wajja nosale bafuna sente goli Canada yasamiridde oli ku junior. Where do you get the time? Obudde mu bujjawa ibulake ne ticket twakusondera nsondere ate bana mwesinga mujjukira gye muvudde. Nze kyatoka ekisinga okunuma abantu boolaba ku internet e Canada beerabidde engeri gye baatuukayo. We are the ones who bought tickets for those boys. Netwesonda kasuku naleeta ya 5 junior nendeeta ya 4 omugenzi isima netubagulya ticket mugende mukole choka muri Canada mwasamiridde ebulake oloza tuulira tutya muzadde abaana mu bakazi ab'enjawulo. Ibulake oli Canada wazaala abaana mu bakazi abaana babadde na mu UPE ibulake your children were studying mu UPE nenga tosirika nekitukube ennaku okuba mugenze mukyusa obulamu but still you are wasting time on the internet. Tubagulidde tickets nemudde ne mumanta ali Canada mutuula mu buti. Where do you get time on the internet? Gwali e Canada nga basasula palawa. Let us help these boys. Abaana bano bayibulake babbiini bakaye wisdom wetutaabagambe they are going to become even problems in Canada gye balaze. People are serious ebweru omuntu taba na budde.
teri muntu bweru ayina time ya internet. Nobody. Nze nina bakwano bange bagagga mu America tabira ku TikTok, tabira ku social media, obudde tabuyina. Bali bakola palawa. Buli awe itawoze sete zofuna. Ne ali kufa abeka pala. Nze junior, I'm paid by the government. Nze government yensasula. Whether I'm sick, whether I don't go, they will pay me. I'm pensionable. Ndia ku pension of my dad. Kati owana noti omuntu ali ku pension. Nze ndia ku pension. Whether I sleep one Monday neighbors. Today is a Monday. I'm here sleeping. Ndi ku pension gwendi yako. Kati goli Canada yasamiride. Bana mwe munonye emirimo Lumbuye. Lumbuye oli mu mpoko ettake. Jovumira Kasuku. Lumbuye Kasuku omusinga ki? That's why nze kati Lumbuye sinza na muddamu. Kasuku is richer than Lumbuye 14 times. Lumbuye oli mu mpoko ettake gyoyogerera. So tell those boys Ibulake ono mwana bini Kakalaamu kaye wisdom ba mukole emyaka gigenda. Ate mwena mwezeze emyaka 5 mu 5. Kijja kuluma ng'emyaka abalala gye bawumuliramu gwe gyokola. A word to a wise is enough. Manje nasigala bawa magezi. Nze junior ndi ku pension. Na omuntu omeze ebyo ya mabina. Oli Canada mifocho kolo yasamiride. Nga ne ticket bakugulira ngulule. Omala okumewa ne Uganda nga weekweka. Manyi nyo bakoma okuva mu America nga yeekweka. There are many people abave bweru nga yeekweka bwekwesi. Omuntu amaze emyaka 8 Canada nenga talina kyayina. Don't be a victim of time. So you younger boys Ibulake nkulaba obera nnyo ku internet, get a job. Gendo yule biwa bakadde basibe pampa. Dola video ziyingize. Kati Ibulake bwofira wana abana bo tubateekawo. Mwabazadde ng'embuga. Muomugenzi Ibula yayola nnyo biwa bakadde gwe byagala bakogereko ku mazeekago. Is that the biography gyagala tukogereko luyali Ibulake? Omugenzi Bini yayola nnyo omuzira. People get money. Kati gwe kaye wisdom nga wafiridde wano tukogerako ki? Mbu Uganda olwamulemerera n'adduka Canada gy'amaze emyaka 5 ng'ayola ebisosonkole byasigala. Is that a biography luyali? Some of you balioza mwezijja bashort. Kati teri bakubyogerako. You have nothing to be talked about. Balioza mwe zijja kuba short. Amazika gamwe gajja kuba mangu. There's nothing to talk about you. Kati Ibulake bakogereko ki? Kale obadde munnamawulire Ibulake ketugeze ofudde. Alese bamulekwa 12. Buli omwe ayina nnyina. Ekyobugagga kyalese ye kamera. Yamuwebwa Sipaka TV. Tiketi bamusondera nsondere. Emyaka 5 gy'amaze Canada ng'alabirira bakadde abasiba papa. Is that a biography really? And you okay with that? Kati nze juni yanga nafudde today. Biography yange zitowa. Today if I die. Era baga Tamale Mirundi Junior yasomera Buddo. He went to Seta High. He started from Katende. He has a bachelor's degree of psychology. He was a human resource manager of Speak Resort Munyonyo. Human resource manager of Regio Agrotech Limited. He worked in the Ministry of Land for 5 years. He was an advisor of Bobby Wine. He was a businessman, a former speaker of UID, Mackay University. Bagendo kogera biography. Yes. Neka bakogere kochi esomero gye wasomera lyagwa. Twena na baruwa ya mujiji. Ekyobugagga kyoyina mu linnya lyo yendaga muntu. The national ID ne line. Babuza omugenzi alese ebyapa bimeka. Ettaka lyoyina kijja kye wamwe bakuziika. 0.0 land yeri manyago where you will be buried by courtesy of your father yagule ekijja. Nina uli Canada.
uli Canada sebo gyoli otudde mukati nenga bwe tukebera balandi onazi toyina nataka owezeze emyaka 5 mu 5 oyina abaana 12 ekyoyina ekyo bugagga gwe yibulake Mukasa gwe lero tuula ko wansoga ina yewe enfakati banjogera kochi bayogulafe bayiti omugenzi yanonya nnyo amawulire so omuntu yenna ali e Canada tell those boys abantu abamu ne national IDs amaziri expired nekyo bugagga kyoyina national ID already expired kyo owninga muri nyalyo ne uli Canada webasa so get money young boys internet tejja bayamba for kufuna ku sente let me tell you mwe bavubuka mwe babini bakaye wisdom for kufuna ku sente it has been a sacrifice goza gana mataka tugaje where have you got this land from sacrifice no bala business no bala kino no li amabugo kaize junior nchali na mabugo I'm still eating mabugo go chaga kunganya era baga junior ogeze junior ngo nyirira mabugo olwe na junior yegwe mule kwasinzo okunyirira yes ndi amabugo kati obanyoko ye yagamba gambuze njagala nyambuza amabugo obanyoko ye yagamba manyi mumanyira mulekwa tanyi nganyiridde obadde yagala nkoleki amabugo nakunganya mangi atafuna amabugo alindo olumbe nalo lukyaliyo wait for lumbe you get buli atafuna amabugo lindo olumbe junior wafuna sente nazifuna mwana abera mubala omwana atava kupato badde yagala mberewa era ngafunye ku set obera mabala ngonwa mwenge kati nkoleki yes mbera mba malaya ku best hotel nga mpumudde kati genda ku police mpawabire nti mulekwa okuva yafirwa kitawe abera ku best hotel nga awumudde mbera wasenga sabasaba wano ku best hotel busega nga mu resting kati genda ondope ku police manyi mumanyira saa kumanyira na kibagana I'm living my life we genda ku police ondope nti mulekwa abera mba malaya ku best hotel kale let the police arrest me for enjoying my money. You thinking life is serious. If life is not serious to us. Serious, you are idle busy. Idle busy. Yes. Hey, Junior. Ne mama mabugonga wa mbongeze. Yes, ngeze. Ndiya mabugo. Nawe firwa kale nawe firwa gwe wafirwa ade one who lost your father it was me buli awulira ati kikuluma go kill your father nawe ofune cha kumalako mirembe mama nkabe ngane n'okulya bicha junior buli sero bero lya iyembera ndya mfirwe ngane n'okulya intia nondako kimu abanoga abagalulye sente gawe kwese njaziri yanga mulaba zino siza mu 7 mabugo junior hogejede ku sente za mu 7 kati ingejede ku mabugo ye omuntu nonyirira balaba kati ingeze balaba obulamu butambulanga we nabubala obulamu kati butambulanga we nabubala kati gwebeeraawo junior kola nnyo nkole nnyo nkoleki mu Uganda waliwo kikyoba okola gage sente ziri mukola nnyo mbu junior noonya omulimo ki wano mu Uganda oguliwo which job mwabavubuka tebaagala kukola tukoleki abali mu gavumenti bennyini bawummudde they are wasting bajja kuba kyeyo tukoleki so nze kandi obulamu let me eat money ndya sente era nze wali sente tombulira bya nope tuli mu nkyukakyuka genda okyukekyuke n'ennyoko nze njagala sente kyuba nage speaker byayogedde saabiwulidde kati nze nvume speaker ndi musiru n'alya mmwe oba mwanyi bazitwale tunaanwa amata nze oyo okumbuliza mu bye mwanyi naawe ebyekisirusiru ebyo nze wali olabeko nga nnemme mwanyi
waona byeko mwaguli culture nze Junior oyinza okusaba mu lusuku nga nnima ebibozi byabalimi naawe bwe mwanyi bazitute if we shall drink milk so nga Museveni yagambye tuve ku bakazi nze let me tell you mwemula kate mu mind where I can fight with this government singa President Museveni akeera nawera abakazi abayina amabina nawera n'omwenge naggala lodge there I will come and fight nekati Junior mbonwanirire mwanyi wayona byeko ngasimbe mwanyi byekisirusiru byammwe tobimbuulire ebyo naawe kasasira fe tuli ya sente ya eating money Junior eggwanga lifudde nzaalise watulire byekisiru mbonwanirira ggwanga ani yakutuma olirwanirire olinga bbi you are idle busy era speaker aveyo nga yetonderani gwa mufula speaker ekyamulesa kyakola speaker twetondere ng'eggwanga tajja kubetondera buli awo yatayagala speaker akwe tajja genda opame oyamulina akamanyire ennaku zino batwetondere efe ng'Abaganda kakati tebajja betondera olaba nze Junior seetonda kati speaker yaba yetonda you are idle busy my brother mufune ebyokola mulime kasooli speaker aveyo mu video owanga akola atya olinga bbi naawe nga yetonda kuki the woman was right your time is coming gojja kuba wafadda nze ebyo ebintu by'okukolima nabivaamu fe twakolimira Museveni wano twamuvaako Museveni tafa balala be bafa so ojja kwesanga ng'ofudde nze sikyayagala kati bintu byakolima obeera nga gavumenti eveeko tevaako gwafa nze nabivaamu kati kandye sente gwemanyi mu famire ya Museveni bonna weebali tewali wadde alwala ssenyiga mwe mukolime bwe munaategeera nti life is short mujja kunoonya obulamu Junior eggwanga libonaabona olinga amazi kati ndikolere ki okay what should I do okay kale eggwanga libonaabona nkole ki inve muloji jendi nkole ki okay yes people suffering which is what should I do nve muloji je nebase mbonje nwanirire eggwanga which country abantu maloji abantu abali maloji bebase goli eno eggwanga ligwawo teri ggwanga ligwawo abanaku balino bawo ne Yesu yabalekawo even Jesus left poor people so obwavu tebwakatandika bwava dda mu Bayibuli Museveni atukubye obwavu kugobo temwayina sente. Did your grandfather have money during Obote's time? Kugwamini mwaina. Abavuka mulemeddo nonye emirimo. Mumulwanisa Museveni. Mumulwanisa. Ngebalimba mbu struggle yawa. Uganda ina struggle gobogira. Bili byamala Gomez ekirone bilaba Museveni bine bya nopo mbolira struggle. Sibisanga yo mu state house. Nze Junior nyenzo okudda mu struggles. Struggle ngeki. Bine bya opposition bibera wa genocide bili amiyembe. Tell mu kujjako Museveni. Ani amujjako. So I'm eating money byofuzi sibirimu. Ndi akasente kange nakudda wange kwebaka. Toge sagala muntu ajja wange. Kumbulira bya mwanyi. Mwe mwanyi terimba kati yabalimbye. Ati byo mtuga mwanyi terimba yabalimbidde wakati. Kati mukikyuse mwanyi erimba. Mwabadde bayimbe mwanyi terimba kati erimba. Yes, coffee rise. Hange, mwanyi, inyonyo, mwanyi, batugumbi. 5 minutes such nonsense. Aina sente. Gwendiko. Who has money? Junior, ebya mulimu bya kisiru. Gwebera mu byamagezi.
Nze nakkiriza Uganda okugisobola ina kusiriwala ye kati ndi kisiru. Je ekyo kijini yatekitegera ani agati amagezi ngeta. Who told you that I need to be wise? Abagezi baafa bonna baweddewo. The people abali bategeera bonna baweddewo. Kati abasiru ketubeerewo. Nze ndi kisiru. Bakubira nawe sasi mu kabina ng'oli mu byamagezi. Ani ayinza okutira mu byekisiru? Gwe ndagaye yali afudde ng'ali mu byakisiru naye byamagezi bisa. Bakube sasi mu kabina oli mu mwanyi. Wano yisi Masingali ayogera byakisiru bandi mose kati nasalawo kwogera byakisiru. That's why I'm alive. Teria nonya. Naye mu Uganda woba oyagala bakusibe yogera ebyamagezi. Kati ffe tubeera mu mboozi mukati kunoonya bakazi balina mabina olunaku ne luggwako nakubeera mu loogi nga twebase. G'oli eno nange jeni mutuyambe mbayambe ki? Naawe Uganda nga bw'ogiraba nkuyambe ki? Nange kenyini neetaaga buyambi ate nze abaakuyamba olimu amagezi. I need help. Now what should I help you? Museveni mwenyini yawandiise ebbaluwa n'agamba emmwanyi azitutte. Kati nze muddemu nze